Kankubulyeyo obuntu buno gomanye kyolimpa ne bugenda kuyamba go focus solid ekisooka bera ku budget tovanga ku budget omuntu yene bwajja ne bwakuwa sente ez'obwerere bwoba badde omusajja omufunye natandika kuwa ka sente kwata 5 sibe nvidi ngembiri badde osibaza 10 sigala ku za 10 tokyusa budget sente zo ziteeke ebbali kubanga enkya bw'atali kuwo ogenda kubonaabona muli nyiso obulamu wano omusajja olw'okubafunye omusajja wa bbeeyi ng'enfunayo tennakyuka tokkiriza muntu kulinyisa mitendera abasinga obufuzi bwanguwa nnyo ng'omuntu ali mu bulamu obw'okumweguya kyobula abasajja tebaagala kuzimbira bakazi mayumba obeera onogamba naye omusajja ku sente zalina lwaki tanzimbira ennyumba kuba kimanyi bona agenda mu nyumba n'omanya nti yiye oli comfortable eri mmanyago kati ye ne bwagenda batakyalina makulu naye wano bw'oba omulinda ku mwezi wano ng'alina okuwa ka renti olina omweguya kubanga okimanyi bw'oyogera obubi n'atakuwa renti bakufulumya kati abantu abamu akuleka awo n'obeera mu kazigo nga sente aziina talina buzibu bujja kutagala naawe kugulira nnyumba lwaki ayagala asigale ng'akufuna engeri ennyangu y'ofugamu omukazi kwe kumujja mu nnyumba gy'abadde asobola n'omutwala mu gy'atasobola ne bw'aba agamba mbu ndi independent buli kimu nkyekolera nga omujja muli mu apartment ey'emitwalo 5 n'omutwala mu yakamu ekitundu bw'aba ng'akimanyi gw'osasula renti alina okuwuliriza tooni yo kitegedde kaakati tokyusanga budget kubanga ogenda kufugibwa oba bwe bali kikulekamu ogenda kudda ku mbeera yakwegayirira sooka okyusenga enfunayo linyisa obulamu okusinziira ku kyosobola omuntu nga ne bw'atabeerawo oba waali mu bulamu bwe osobola okwebeezaawo namba 2 tosheyalinga byama ebyama by'abantu bwe bakumanya ennyo n'akamanyiro gye kakoma n'obutakutya omuntu wabeerawo nga talina kyakumanyiiko kyovola abantu abasirise buli omu amutya omuntu okubeerawo nga talina kyakumanyiiko oba weewadde ekitiibwa ekisingirayo ddala okubeera ekyamanyirwa nsonga omuntu oyo tasobola kukumanyira nga takumanyi abantu bamanyira kye bamanyi kye batamanyi tebakiwa ekitiibwa era bakisasulira kati bw'obeerawo nga tewali muntu akutegeera bwaba bakutya togabanga byama byo leka siga okufa n'ebintu by'oku mutima b'obibuulya bagenda bikozesa kulwanyisa singa giwunya naye waba tebalina kye bakumanyiiko bajja kusigala awo namba 3 yiga okubeerawo ko obwomu oli ne bw'aba akwagala wewe omwakadde obeere bwomu omusajja akubakubanya amasimu mugambe mukwano mbadde nako byemaliriza nja kuddira edda soko mpemu essaawa nga 2 obeereko ko obwomu obeeraawo nga teweemiisinga tukola emirimu okola onyuka leeti obudde bwonna tebwomazeewo n'obuteekako ku video call n'okubira omukazi ne mubeera okwo omuntu oyo waava mu bulamu bwo impact eba nnene kubanga lutiini yo bw'ogimanyizizza kinga bw'oba wamanyira okulya ekyemisana n'ekyenkya n'ekyeggulo n'otuuka ewantu ne ogenda gye bw'ogenze mu nnyumba empya ne bagamba ffe tulya kimu tulya lwaggulo lwokka enjala etandika 12 okuluma n'ekuluma ey'ekyemisana ogenda otuuka olw'eggulo gw'oba olabanga abonaabona ne bw'oba wamanyira okubeera obwomu tekirina kikikulya nze omuntu ne wava mu bulamu bwange n'agenda sirina gwenkaabira nze bw'onsiibula era nkugamba bugambe making sure tolina kye weerabidde kubanga tosobola kudda ewange ovaawo bw'ogenze namba 3 tosaba buyambi abantu naddala g'osuubira nti tagenda kukuyamba tulina abantu b'ogamba ebintu ate tosabira buyambi ku bizibu tibannange nyina ekizibu omwana wange mulwadde bampeyo ssente oli mugambe mbadde nsaa kunyambisayo emitwalo 5 nyina kye njagala okumaliriza kale ategere ekizibu ky'oluvannyuma nja kunyambisayo emitwalo 2 nyina kye njagala okumaliriza wano ngenda kuzikuddiza mu bbanga bwe riti lwaki kituyamba nnyo abantu ebiseera ebisinga bw'obagamba era omuntu bw'aba akulangira tagama nti nakuwa 5 agamba nze yamujjanjaba kitegeera naye okujjanjaba treatment bwe bayali yakamu kitundu olaba omuntu weyeesipata mu kifo waatajja kakati omuntu oba omusaba obuyambi mugambe bugambi nyambisayo emitwalo 5 ngenda gikuddiza tomugamba bizibu toyesabiranga ssente ku bizibu mumpaye 5 ngende mu ddwaliro omwana ali bubi omuntu okuwola tekyetaaga reason tekyetaaga mubuulira nsonga lwaki akuwola nyambisayo emitwalo 5 ogiina musigiina period weeyongereyo waba tagiina bw'aba agiina agikuwe nawe bw'onaafuna 5 gyo gimuddiza tomugamba kiki ogenda zikozesa eyo si neewola ntuufu saba kunyambisayo emitwalo 10 nina kye njagala okumaliriza akikuwe bw'omaliriza omuddize 10 lyo ekirala yiga okwewola nga tolina bizibu nga ne ssente oziina kigenda kuyambako okufuna abantu abatuufu yiga okwewola nga tolina bizibu nga ne ssente tozeetaaga olaba abantu kiboodiringa nabo nsaa kumpalayo emitwalo awo 5 nja gikuddiza ku mmande wano kigenda kuyamba ebintu bibiri ekisooka okuzimba relationship bagiyita credible relationship tugizimba gitya kubeera ng'omuntu akwesiga okusobola okukuwa ssente ze kati bw'oba toyina toweewolanga ng'omaze kufuna bizibu kyova olaba omuntu ajja ku pate
nga mu minister najja ne mundu emukuma n'abakuumi be tajja lwakuba nti waliwo okulwana wabula abaleeta in case omuzungu agamba it's better to have it when you don't need it than needing it when you don't have it. Kakati bwe weewola ku bantu baba boyita bakyalibo bosubira okutaasa mu bizibu beewoleko nga tobiyina. Njagala kunyambayo emitwalo 10 awo nyina kye njagala okumaliriza agikuwole omugambe nzikuddiza ku Mande ku Sande olw'eggulu omugambe waayo akasente ko mbadde oli ludda wankuleetera akasente kano amanye nti oli musasuzi bw'okikola bw'otyo ng'ozimuddiza mu budde wadde obadde tozeetaaga papa siyo yakuzimba kiri woli bw'ofunye obuzibu nga bwaddala omuntu aba takuyinaamu nkenyera kkuwa naye omala kulinda bizibu n'olyoka weewola ku muntu kati ng'akyayinamu kali akatakwesiga ate takuwolanga ku ssente kati kizibu nnyo okwesiga kati ogenda munyiigira ng'oluusi naye ssente yabadde nazo naye nga trust gyagijja tomwewolangako gwe gusoose ate oyagala ssente nnyingi kati kizibu nnyo omuntu n'okwesiga bw'oba otandika okwewola weewole nga tolina bizibu osobola ozizaayo mu budde kubanga wabadde tozeetaaga omuntu bw'oli tukomusaba ebyaddala ng'olina obuzibu obwaddala ajja kuba takuyinaamu nkenyera kuwa ssente kuba akimanyi osasula mu budde. Ekirala buli kintu ky'okola mu bulamu bwo kikole nga kirina omugaso bw'oba oleeta abantu mu bulamu bwo baleete nga balina omugaso gwe balina okuleetera. Nagambyeko wano ku bakawboyi bange bw'oba okwana essaawa ya kkati kwana omukazi ng'olina ky'omufunako ng'omanye omukazi oyo njagala omukazi ekika bwe kiti nti mu mbeera gye ndimu njagala omukazi ng'asobola okuyiriba njagala omukazi ng'asobola okukola bwe kiti njagala omukazi ng'asobola okukola mu dduuka njagala omukazi ng'asobola okukola deeta ettaka eggimu ly'osobola okusimbako ekibala toleeta lwazi omuntu atwala obutwazi kyakusanze nakyo ng'atwala butwazi oba otadde bya bintu byo ku lwazi eriyo abantu family background tematalinga muntu kijava kubanga asobola kubanga ava mu family embi nene mwezimba ne mubako we mutuuko omuntu kiri kyayina mu mentality mu mutwe gwe nti nze nsobola okuyiriba wano omukazi mubuuzo osobola kukola ki wadde omusanze tayina mulimu era ojja kujja n'omuntu ayina idea nti nze ne bwonkolera omudala gwa kino kale nze ne bwenfunayo emitwalo 5 yogera n'omuntu gw'oyagala kisinga omugabirira nga buli ssaawa atwala ku zooyina bw'onaayavuwala mwembi mugudde waliwo embeera etukuba ey'ekisajja bizinensi ne zigaana ebintu babikotte konteyina zibadde kimisolo bakusibye ng'omukazi alina osurvivinga kitegeera abantu babasiba bulijjo ng'omukazi alina obeerawo agenda kwetunda bw'aba tayina ojja musanga yafumbirwa nga tasobola kugumiikiriza bukubeerawo kubanga tewamuyigiriza kukola ki noonya ettaka eggimu k'osimba ebibala. Ekirala toyogerera bantu ba famire yo bubi oli ne bwe temukwatagana muveeko tomwogerako toyogerera famire yo bubi gy'ova nze waffe tebanjagala nze waffe biki balogo biki toyogera eri gye bakuzza ne bwofiira wano ffe bwana ab'emikwano otusanze ku nsi tewali gwe bagenda kuziika mu kikaaki eri ye famire yo ne bagamba gundi agudde wano takyategeera wuuno yafuuse zolo bali be bakunona toboogerera bubi osobola okuba nga tobaagala tobabuuza tobanyega basiriikirye naye toboogerera bubi. Ekirala tolowooza nnyo abantu kye bagenda okwogera ku by'okoze lowooza nnyo wawoofunira mu kino kikulu nnyo eri buli bulamu bwa muvubuka yenna abantu kye banaayogera eri ggwe nti gundi anaakiraba atya tebikkwatako bwe kasobera ng'oyiseewo nga kikuyisaawo nga tekikuweebuula tofaayo ku bantu bye banaayogera munnanga abantu obafaako naye ggwe kankulage osobola ovaawo ku stage n'ogendako tunulako osobola obeera ng'obadde mu kibuga awo Katonda n'akuyamba n'ofunamu ka visa ne weetooloola mogenda okudda emyaka 5 ku street buli gwolekako nga taliiwo abantu bakyubuka buli lunaku abantu badda mu kyala abantu bava mu kyala abantu bagenda mu bibuga abantu bakyusa ensi buli lunaku buli street eddako balala nze naddako ku William awo nengendako ku Mutaasa Kafeero nga walayi ku bantu be nali manyi nga 10 abamu baafa abalala bakola ki abalala baabula abalala bagenda mu kyalo gundi yagenda Canada gundi ali eno gundi ali Juba gundi yadda mu kyalo gundi abantu bakyusa location buli lunaku bw'obanga by'otunuulidde nnyo okubako kiwookola ogenda kugwa tofaayo ku bantu kye boogera gwe kola bibyo n'ekisembeyayo ddala tokkirizanga abantu abamanyi okumanya obunafu bwo ne byotya tokkirizanga abantu okumanya ebikunyiiza ne bikutiisa obunafu bwo tobwogerangako tobugambanga abantu nze neezira kino nze omusajja wange n'amala akola bw'ati kabeera omuntu ng'obeerayo tokkiriza kumanya bunafu bwo nze nsirika ku bintu ebisinga nze nsirika simanyi kuyomba naye ate nsobola okuyomba mu kigambo kimu nsobola okukola statement egi n'oweetakula okumala omwezi mulamba nga nkoze statement emu bumu bweti tokkirizanga muntu kumanya bunafu bwo beera bulungi nkwagala nnyo wiiki ennungi.